الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بعد. abantu ba Allah b'ebitiibwa abakkiriza mwenna tugenda mu maaso okwejjukanya ku bikwatagana ku kusiiba ddala omwezi ogwa Ramadan. Mu kaseera kano twagala kulaba ku bintu ebisiibulula ebyo enaddala nga bya mulembe guno ng'ebiseera eby'edda tebyaliwo banga bitonotono naye ng'ebisinga obungi tebyaliwo. Baganda bange ab'ebitiibwa, tulina okukimanya abooluganda nti ebintu ebisiibulula omusingi omukulu omusingi ogw'ebintu ebisiibulula guli ku nsonga ssatu. Esooka okulya ekyo twakyogaziyiza mu bugazi bwakyo ne tulaba nti okulya kusiibula omuntu, kubanga omuntu aba alina okuba nga okuva lwe baziinye oba emmamba lwesaze min tuluu'il fajiri opaka ddala ila ghurubi shams, paka enjuba bwegwa, awo bonna makkati nga musiibi talina kyalidde, namba 2 ng'era talina kyanywedde, ng'era talina kyakoze anywedde. Ekyokusatu, omusingi gwokusatu, okwegatta mu by'obufumbo, okugenda mu nsonga ez'ebufumbo. Kubanga era ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba nti wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayr al-abyadu min al-khayr al-aswad min al-fajr. Tulina okukola ki? Ano giyita mu bufunze. Tulina okukola ki? Okutandika okusiiba ebintu ebyo ebisatu: okulya, okunywa n'okwegatta mu mbeera z'obufumbo. Kuno kugenda kuzimbibwako amatabi agagwa mu ebyo ebisatu: mu kulya n'okunywa n'okwegatta mu mbeera z'obufumbo, naye nga bizimbibwa okwo okubeera nga tulaba ebiseera ebiri ku mulembe guno nga tebyaliwo ku mulembe ogw'edda. Omuntu alina okwegendereza ebintu ebyo ntabikola, tebimutuukako okuviira ddala emmamba bwesala ku ggulu ku makya paka enjuba bwegolooba bwegwa akaseera ako. Kale nno omuntu aba alina okubeera nga akaseera yegendereza bulungi nnyo. Kaakati katulabe ensonga ezo ddala, kubanga twagala tulabe nti buli kintu kyonna ekiba kirimu okuliisa kasa kituuka munda mu mubiri. For example, oli ayinza okubeera nga akola ki? Oli ayinza okubeera nga bamufumisa empisa mu mubiri naye ng'empisa erimu ekiriisa, okiraba ng'agenda kufuna amaanyi. Olaba wagenda okufuna amaanyi g'afuna ng'alidde emmere oba ng'anywedde ekyokulya kyonna kiraba oluganda. Kale nno tuba tubigaziya mu bugazi bwabyo so long as ekintu ekyo kituuse mu mubiri. For example, oli ayinza n'okubeera nga ekikubanga ekigendera mu bino byonna nti waliwo ekintu ekigenze munda mu lubuto naye nkubadde talidde oba tanywedde. For example, tugamba nti omuntu asiibye ne wakwata kapapula katono olutundo ennyo n'akayisa mu kamwa nekageyingira mu lubuto, aba asiibulukuse. Kasita akikola mu bugenderevu. Naye okuba nti wakutte kayinja lutono oba kasubi n'akayisa
oba n'akagaaya oba n'akamira mu bugenderevu aba asiibulukuse. Kati omuntu alina okwegendereza nti olubuto oluba lulina kuba empty nga terulinako ekigenderevu n'akamu okuviira ddala emmamba bwesala ku makya bwesala ku ggulu okutuukira ddala enjuba lwegolooba lwegwa ekawungeezi kasabaaziina esswala y'amagalibi esswala ey'okusatu. Akaseera ako konna alina okulaba nti musiibi terina na kimu kimutuuse kimukola ki kimugendako mu lubuto lwe wadde n'akamu mu mbeera ey'okunywa. Kale tugenda kutandika mu episode yaffe eddako otandikira ddala n'okulaba ddala ekisiibulwa ddala ekisooka nyagadde tubeereko ne ka introduction akatonotono tuyinza okubeera nga tusooka nako then tudde ku ebyebisiibulwa. Tutandike n'ekimu kuba ekisookerawo ddala waliwo ebintu ebimu bye tugenda okulaba nga abamanya babyawukanamu oba kisiibulwa oba takisiibulwa but tujja kugezaako okulaba nti tugenda naki kigambo ekyabamanya abasinga obungi the majority of the Islamic scholars kye banaaba bagamba kye tujja okubeera nga waliwo ensonga enkulu lwaki baba bayawukana naye za busiraamu sigamba nti bayawukanye lwa nnugu na nsaalwa wabula zino za busiraamu era omuntu aba agenze n'ezimu ku kigambo ekyabamanyi aba talina buzibu naye tujja kubeera nga tusinza kulaba kigambo kyabamanyi abasinga obungi kubanga buli kiba kiyingidde mu lubuto tetufaayo oba kikkusa oba tekikkusa ffe tuba tubakola tukibala nti bwe yaba asiibulukuse buli kiba kiriibwa oba ekinyiibwa amaanyi abamanyi bakyegattako nti okulya n'okunywa n'okwegatta mu nsonga ez'obufumbo kiba kikoze kiba kisiiwulula. Eyo yetteeka lye tulina okuba nga tukwata mu mutwe. Buli kiba kiyingidde mu lubuto tetufaayo oba kikkusa oba tekikkusa omuntu aba akoze eki aba asiibulukuse abooluganda. Kale, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugenda kukontinuingira wano.